kyendowooza nti kino ekirangiriro ekya WHO kyekibiina ekyamawanga amagatte eky'ebyobulamu okulangirira nti ennyama eri process oba ennyama emmyufu si nnungi eri obulamu bwaffe si kipya. Emyaka 2 myaka kumpi 3 tubadde tukisomesa abantu nti balekerawo okulya ennyama emmyufu kubanga nga okunoonyeza kubadde kulaga nti omuntu alya ennyama emmyufu alina chances nnene okulwala kansa ow'ekyenda. Kitegeera ng'ogyeko ne kansa ow'ekyenda waliwo n'endwadde ez'omutima endwadde ez'emisuwa n'endwadde ez'ennyingo nga gout. Naye kiffe tulowooza si kipya. Ekituufu tetugamba nti lekeraawo ddala okulya ennyama paka kubanga ennyama erimu ebiriisa ebirala ebirungi vitamini nga B12 oyo tumufuna mu nnyama yokka, erimu iron atuyamba okuzimba butafaayo bw'omusaayi. N'olwekyo ndowooza kyetugezaako okugamba nti singa ennyama ogiya lumu wanga katugabe nga mu wiiki oba nga mu mwezi si kuba nti kyonolyanga buli lunaku. Ate obubi businga kuba ku nnyama eri processed ndowooza bagamba ng'ennyama zetugulayo mu supermarket baba baziterese nga zisobola okumala wiiki nnamba ng'eri mu fridge nga teyonoonese. Kati ennyama ekika ekyo eziri mu sausage ezi mu kyebyo ennyama ezo ziragiddwa nti zongera lisiki ya kansa w'ekyenda bitundu 18 ku 100. Kati ndowooza tulowooza nti oba oliawo gye twandisinze okwewala kiraba era tugamba abantu bulijjo nti mulye ebibala mulye enva endiirwa era nga bino bye bisinga okuyamba omubiri gwaffe okuziyiza obulwadde obwa kansa ow'ekyenda.